Omukolo gw'okujaguza n'okusiima emirimu gy'omugenzi Zekeria Mungonya ku kisaawe e Kololo gitanze na kusinza okulembeddwa omulabizi wa Western Kole Johnson Munyunyi. God with whom nothing is impossible. God who created both big and small. I pray, Heavenly Father, that you bless these your people. Omugenzi Mungonya ye muddugavu yasookera ddala okubeera minisita mu myaka gy'abafuzi b'amatwale mu mwaka gwa 1955 era we yafiira. Yali aweerezzaako mu bifo eby'enjawulo mwali ebitundu bya Nkole n'ekkanisa nga yawaayo n'ettaka okwazimbwa essomero n'ekkanisa nga tannafa mu mwaka gwa 1981. Pulezidenti Museveni yabadde omugenyi omukulu nga yaneeziddwa mulekwa okuli Gweni Lukare ne Joyi Twahirwa. Abalabye ku mukolo guno ye Pastor Patience Lwabwogo muwala wa Pulezidenti ne Baodek Lwabwogo baminisita abooluganda bakona emikwano. Omulabizi Munyunyi mu kubuulira akubiriza abantu okujaguza mu Katonda n'okwekuuma nga basanyufu mu bulamu bwabwe. Don't be sophisticated, too sophisticated for God. And some of you belittle salvation and say, no, I need to pray you not to have when I won't fair now. How can you bagatai? Bazzukulu b'omugenzi boogedde ku mukolo gwe yaleka ne bamwebaza okubalekera ebyobugagga. To be a grandchild of Z.C.K, and I remember his times with us. He was able to give all his children property, boys and girls. He gave them property in equal measure. Mukoddomi wa Pulezidenti Lwabwogo atenderezza emirimu Mungonya gye yaleka akoze naddala okukubiriza abantu ba Nkole okufuna ebyapa nga kino kyaviirako Abanyankole obutatematema mu ttaka kutuusa kati. There are people who own 20 acres based on the titles Mungonya did. So I thank him for that, for being forced to have foresight to get people to own land. Professor Ephraim Kamuntu ategeeza nti byonna ebyakolebwa omugenzi bikuŋŋaanyiziddwa mu kitabo ekigenda okutongozebwa okusobola okumujjukira obulungi. To give a citation for the book you are going to launch today, Z.C.K. Mungonya was a great and loved statesman, notable for being the first elected Nganzi of Ankole and the first appointed African minister in the colonial administration. President asoose kubuulira abantu erinnya Mungonya kye litegeeza nga yogedde n'engeri gye basinkanamu n'omugenzi mu myaka gy'ensanvu. Of course I had known about him, but as a young person. But this time, when we captured Mbarara on the 28th of February 1979, after some days, a man called Ireta, I think some of you know Ireta. Ireta was the son of Garubungo. He came to my command post in Kamkuzi and said, Mr. Mungonya wanted to see me. So I went and I saw him. Pulezidenti ayogedde engeri omulembe gw'abafuzi b'amatwale gye gwayawulayawula mu bantu mu bitundu bya Nkole. When the Europeans came, we split into like two groups. There were some groups who joined the new system, the Christian system. Ono yafunira omukisa ogusoma era mu famire ye yagenda ku ssomero yekka mu mwaka gwa 1952 era yali ku ssomero lya Ntale Primary School ne bawulira nti Pulezidenti Milton Obote ali pulezidenti mu biseera ebyo aggyewo ssemateeka wa Uganda. When Obote abrogated the constitution, we were at Ntale in the dormitory, and we almost had a fight with the boys there, the UPC boys. And we said, how can Obote abolish our constitution? Yonde kyabasanyusa era bwe batyo ne beerondamu abavubuka batonotono ne bagenda e Tanzania okutendekebwa okununula eggwanga lino okutuusa lwe baawamba obuyinza. So we said, if Africans can fight the Europeans, who is this Obote? Let's go and study how to fight. That's why we went to Dar es Salaam, all of us, Kategaya,
myself. Pulezidenti ayogedde engeri omugenzi gye yakubirizangamu abantu mu bitundu bya Nkola okusoma omulamwa gwennyini gavumenti y'NRM gweriko. I really praise God for the people like Mungonya who pioneered that education, because I think if they had not gone ahead, because of the arrogance of the Banyankore, you know, they are very arrogant people, we may have ended up like the Karamojong, because the Karamojong up to date. Oluvannyuma Pulezidenti atongozza ekitabo ekirimu omukululo ogw'ebyakolebwa omugenzi Mungonya era bw'atyo aguze kopi z'ebitabo 1000. Robina Nantale ne Shamshadi Nalujja bebakusakidde eggulire no ku lwa Bukedde TV.